mumukole mu ebigasa kyovula banze nanyigidde nnyo kampuni MTN era nga akalango nga kuliko omusajja yerogoze ebigambo ebitaliyo simanya akasenya amanyo ate ne kakutukira mu buugi era nze nagambye mbakuba na simu yange eya MTN njijjamu nenjikasuka kubanga twagala omuntu ayigiriza abaana baffe nti ne bwoba ne data mungi ne bwoba ne airtime mungi omukozesa kukola byamagezi olwaleero tujja kuba enduulu nga bakutte Kajubi ffenna gwe tukyayerumbuye naye abo enkya bajja kukwata mulala kigenda kubeerera kizibu nnyo okulwanirira abalala ng'ono wagamba mbukwatira ddala onyweze omuganda agamba tunaabiwulira tadduukirira nduulu owulira abantu bakuba enduulu ng'ogamba tulirange enduulu emmangaawo tunaabiwulira enkya mpozi mwana we ye yatambudde ekiro baamukutte dda kuno kwaliko omusajja kuno ekawuga wano ng'alaba abantu bakuba ekituli mu sseŋŋenge we n'agamba kati obulenzi bwe bweyisa wano mu kituli ekiro ne buyingira ene wange nassaawo amasannyalaze yasangako batabani be. I'm talking about a true story. A true story nga yali kawuga wano. Oli yalaba n'agamba ababbi bayita wano mu kituli nassaawo amasannyalaze yasangako batabani be nga takirowoozanga nako nti abaana be batoloka mu nnyumba ekiro ne bagenda mu mazina. Oyo gwe mukubira enduulu bw'abanga ayume wano mu kampeyini ezaggwa waliwo omusajja n'agamba nze mpagira nnyo ani amama Mbabazi bwe baamubuzaawo poliisi n'egamba tutaddewo obukadde 2 anaatukwatira ayume n'amuleeta wano ng'omuvubuka ali wasali musala atudde kati olwaleero RCC Wambalala City nze bwe nzira eno nzine ngambe wewe webale Museveni kukwata Lumbuye bwaba agenti we ng'ekyamuleeta mu NUP kutukolera ntalo na Buganda Kyagulanyi alina obuwagizi bungi mu Buganda genda e Buganda vuma nnyo ab'ebitiibwa mu Buganda weewerera okutta abantu batere bamukyawe. Leero tusobola omala okuba enduulu banange aluwa Lumbuye waffe enkya n'omusanga ng'ali wasali musale eggulu. So kakati mu abantu abali omwo abakuba jjejjerebu nti mutwalire eddala olwo olugendo si lwa kusibya Kajubi olwo olugendo batandise kuteekawo nkola ya kutulugunya Bannayuganda bali bweru kuba Kajubi ne bwe bamuleeta wano fayiro ze baamutaddeko misuse of computer tegujja musinga kuba tewali wano Uganda we yakikolera sectarianism ebyo biki era bajja mweyimirira kati bwe bamala omujjayo n'osanga nga baali baamubatega butezi nga si wammwe naye nga mumaze okuwagira ekikolwa eky'okudipootinga Bannayuganda gw'oliemu abantu banoonya ssente babonaabona basala amagezi bagende bweru banoonya 10 gwani adipootinga Bannayuganda obakomyawo wano obaweeki kyekitoleko mwamukomezaawo mwamuwadde ki lwaki temwamulese ye e Japan n'anoonya 10 nammwe mwaliyo nga muli bayeekera kakati era ekyo kyennyini kye muliko mulowooza nti Bannayuganda abali ebweru bafuuse b'amaanyi nnyo bajja kwekolamu omulimu bakomewo wano tereza eggwanga lyabwe mwagala kutandika bayiga mubakomyewo wano mwesookeza ku Lumbuye eyavumako Mengo eyagamba okutta Nambooze tubaagale tubakubira enduulu mumale omukomyawo mutandike okunoonya abantu baffe nga bwe mwekwasa nti ng'oli twamuleeta bino mubirimba bano baana bato mu social media si bakazi bakulu nga Nambooze emyaka gyange 5 tekisobola kubanga ajafa bwereere kuba babadde balowooza nti ono yavuma nnyo Besigye yavuma nnyo Lukwago yavuma nnyo Nambooze yavuma nnyo Ssemuju abo bagenda kukuba enduulu Nambooze oganye okwogera ng'oli yavuma Nnabagereka Blackmail yennyini eyo gyendaba omuntu omugezi nganze bakyamuteekako Blackmail nze Lumbuye byayogera bibadde ng'ebisinga bibi. In fact natuuka n'ekiseera n'endowooza nti si muwagizi wa Bobi Wine waddala kubanga ng'ebintu byayogera bitufiiriza obuwagizi
naye tosobola kumukwata mbamba n'onsuubira nti ngenda kukubira enduulu kubanga omuggo ogukuba mujjawo abanyankole we bagamba nti omuggo ogukuba mujjawo gusuula wala nawe omwami ajja gujjawo agukukubye nze muntu gwe mwasooka okutwala mu kkooti nga munvunaana omusango ogwo gwa misuse of computer paka kooti we nalekera awo genda nayo tempitanga tewali kye munvunaana temuli musango gwamuumu olidde noono gwe mugamba nti mukomyawo temulina bye mugenda muvunaana wabula muteeseewo ekkubo ery'okukwata bannayuganda abalala abali ebweru be mutya mubitandiikiriza ku bano buli muntu bakkiriza nti bampisa mbi kakati wagambye okero nti okomyawo olumbuye ne bannayuganda abalala 9 sooka otubuulira amannya gaabo 9 nabo otubuulira omusango gwe bazza bantu ba Kabaka mbagamba mubeere bagezi bajjajjaffe abaganda bali basajja bagezi nnyo bagamba nga tosala gwakawala nga tonnawulira gwakalenzi omusango omukadde gwe gusala omujja okero olyemu bw'anakozesa woofiisi ya foreign affairs ng'agikozesa ku dipootinga bannayuganda ajja kubamalayo abaana baffe ebweru abaagenda okwenoonyeza 10 okero olyemu waliwo bannayuganda abali e Dubai abakaaba abaagala okudda kuno bo banona ddi bali stranded mu biyumba by'abawalabu baliyo babatulugunya toboogerako mbugwe gwe n'ekifuba ekyo kyonna ky'olina ekigazi bwe kiti Museveni yakuwa obwa minisita mbu kuba walera muwoozi minisita omulamba n'oyogerako eri eggwanga ng'oyogera ku lumbuye nammwe mutuleke wabale tosobola kufunayo saagenti yenna ka polisi kawa kennamasuba awo wewato n'ayogera gwe minisita omulamba former first son kitaawe yafugako ne ku Uganda twabaterawo n'etteeka bannayuganda babawa ssente nga mwe abaali abaana b'abapulezidenti bwotwo bw'otusasula abantu baffe badduse bagenze kunoonya mirimu embeera eri wano mbinya abavubuka tebalina kye bakola basazeewo baleme okubba bagenze ebweru naye batuuka ebweru ne balaba ebirungi ne babiraba nti bisoboka wano e Uganda ne bakozesa enkola eriwo ne boogera ku bibi ebiri ewaabwe olwo kakati mutandise okukola pulaani mugende nga mubawambe mubazze wano ngolowooza nange nambooze kakati ono gwe tutandikiddeko Lubuye yavuma Nambooze kakati Nambooze agenda tuwagira nze sigenda kuba ku sayidi emu ne Museveni ne bwe ndi musanga muggulu ngenda kwekanda ganfulume ngende muheero ne bwe ndi musanga muggulu nga mmanya nti ne Katonda naye ali enguzi okujjako nga mwami Museveni yenenyeza olwaleero nga Mukama atannatuyita nze naye bwe yenenya olwaleero awo ndi musanga muggulu ne tutuula naye n'amala agenda nga teyenenyeza ne musanga muggulu era ndifuluma kati ne bw'okwata Lumbuye tekintwala ku sayidi ya Museveni. I cannot be in the same group nabo. I can't side with the junta. I can't. Oba banvuma nalumwa nnyo naye ekyo tekintwala kuwagira basajja bano ekintu kye batandiikiriza kinene nnyo n'okusinga kye mulaba ekyokukwata Lumbuye kitono nnyo ku kye baagala okukola baggulawo buguzi nkola basobola n'okuba be baamutuma nti genda ovume Kabaka genda obuuza ebyo ebintu ebyekyama bye yalina omuntu eyalina ne vidiyo nga bafulumya Ssaabasajja mu lubiri bamukukusa osobola otya ogamba nti no talina bakolagana nabo mumwe oyo omuntu wammwe mwamutega butezi Bobi Wine bwe ndowooza bw'ataba wammwe nakyo nja kimanya era ngenda mutenda amagezi bw'ataba wammwe kakati mwagala mumwekwase muggulewo ekkubo ery'okukwata bannayuganda abalala musanze tulaba njagala kwebaza zaake wasooka okwesimbawo saakuwagira nawagira mukambwe ne kati nzikiriza
oli musajja mmeketa ate wangamba gwe madam teacher musajja takula myaka akula bikolwa webale nnyo webale nnyo njagalera ne kwebaza ne shadow minister waffe wa foreign affairs mukulunku nyingi otukoze bulungi olinganga omuntu eyabeeredda mu parliament. That is very good. Naye nkusaba gaziya ekintu kino. Let's put government on spot tubabuuze webale nnyo twagala otubuulire bannayuganda abali ettaka bali bameka era bakola ki bali ku address ki oli emu tusobola kubanga omanyiyo Lumbuye yeka nene mutandika ebikolwa eby'obwamafiya eby'okutwala abantu ne beebakira abantu babawambe. Nze nja kwogera bitono Lumbuye tafubutuke wasali musale ng'ayume bwe yatukola bw'abanga ali mukomera tumusaasira Mukama amuyambe ne tetujja kukkiriza kudda ku sayidi eyombagana na musibe atanatugambayo wadde ekigambo ekimu tusala gwakawala ebyolye muntu abiwulidde twagala okuwulira ebya Lumbuye twagala otegeera olyemu wagambi nti Lumbuye bamukomyawo n'abantu abalala mwenda sooka obatubuulire beebaani. Who are those 9 Ugandans you are bringing together with Lumbuye? And what did they do? Those 9 people. Because we cannot put our focus on one person when you have said that you are bringing back 10 people. That Lumbuye was arrested together with 9 others. Who are they? What did they do? Wabadde wano wesiba ku Sekitoleko n'omukomyawo wano ate n'omutwala mu kkomera mbuulira yakola musango ki? Sekitoleko yazza musango ki? Baamugaana okwetaba mu mizannyo n'atayitamu n'agenda ebweru n'atandika okulambula tokyo n'amala ne yeekomyawo mu kampu kati omumuvunaana musango ki? I want to end here bannayuganda. All of us should side with Lumbuye, not because he's a good person, but because we want justice. Even bad people, murderers, should be tried in accordance to the law. Mbadde nsoma wane ekitabo olwaleero treaty nga nsoma kumanya bwe bakusibira ettake basobola batya okukusindika okukuza ewammwe gye wava. Mbadde nga nsoma amateeka gaabwe era ndirabye wano nga bagamba nti gavumenti ya Turkey tesobola n'omulundi nagumu kudipootinga muntu singa obujulizi buvaayo nti bamutwala kumutulugunya kumuggyako ddembe lye nti bamutwala kumuggulako misango egiriko ekibonerezo ky'okufa negamba oyo mu mateeka gaabwe bo ng'Abatake bwe wabaawo omuntu nga bwe bamuzzaayo ewaabwe bagenda muvunaana ebyo ebisango bwe bityo titebamuzzaayo. Etteeka eryo ndikubye ekifaananyi mbere nalyo ngenda kukiteeka ku mukutu gwange ogwa YouTube mukirabe. Nze soogera bigambo nga simaze kwebuulirira ebigambo mala genda n'embinoonyereza. Kyova olaba bangi mwabadde bungamba Nambooze oyogera ddi ku Lumbuye? No, I'm still looking for information. Saagala kukola nsobi. Kati nga nze nkoze ensobi muba munyiigira ate muba batuufu kubanga mugamba Nambooze tukuwadde omukisa gwonna ogw'okuyiga ebituufu. Otambudde mu nnyonyi okoze eki? Bannayuganda bangi bakuyambye bakuyimirizaawo bakulwaniridde. Kakati ate Nambooze ovaayo otya oyogere ebigambo ebitaliimu magezi. Ssaabasajja Kabaka nnyongera okweyanza. Ssaabasajja Kabaka yannonda okubeera omusomesa w'Abaganda. Omulimu nagukola mukama wange ennaku zino twaguyimirizaamu kubanga ne strategy yaffe nga Buganda twalowooza nti yakyuka nga bw'obeera mu lutalo eri okulwanirira Buganda ate nga banaffe abali Emmengo bagamba bw'oyo mulabe alwanyisa Buganda. Kakati muwulire ebintu bino bye mbasomera mbijje mu tteeka lya Turkey.
kuli wansi w'omutwe ogamba who are the exemption from the removal decision in Turkey. Removal decisions shall not be issued in respect of those foreigners listed below, regardless of whether they are within the scope of Article 52 of our laws of migration. When there is a serious indication to believe that such a person or persons shall be subjected to the death penalty, torture, inhuman or degrading treatment, or punished in the country to which they shall be returned. Ngaga tifa abatake nga tusinzira mu tteeka lyaffe erya migration namba 5 omuntu singa wabaawo obujulizi nti ono we mumuzzaayo 1 bayinza omutta, 2 bayinza omutulugunya torture, 3 bayinza okumuyisa mu nkola etasaana muntu kuyisibwamu, owulidde ne batatta n'ekitiibwa kye ne bakissa oba punishment nti bamutwala kumuwa kibonerezo ne bagamba oyo ne bw'aba amateeka amalala gonna agamenye oyo ye tetumuwaayo. Kakati waliwo okubuusabuusa nti gavumenti ya Uganda eyagala kutokyalinga kudegradinga Lumbuye. Batandise dda n'okwekubya obufaananyi nti wuno atuuse ng'ali ku mpingu. That is very degrading nga talina mu ngatto. Akafaananyi ke baataddeyo ng'olowooza nti oli bamukwatidde mu nnimiro ng'obugere bwonna buli wali bujjudde ettaka. Ali ku mpingu bw'ati ne bagamba wuuyo bamutuusizza. Kaakati ebintu ng'ebyo bye tulina okulaga ab'ettaka tubagaye nti bano batwala musajja muswaza muweebuula mutokyalinga bayinza n'omutta. Era bagamba abatake mu kawaayiro ako 5:5 tu, no person shall be returned, removed or deported to another country if that person faces the risk due to serious health condition, age, pregnancy, and is not fit for travel. Oyo ye wokubiri naye tebamudipotinga. Owokusatu gwe batadipotinga. Who would not be able to receive treatment in the country to which they shall be returned while undergoing treatment for a life-threatening health condition. Uganda, mukwatira basawo, mirambo gy'abasawo mugikwatira mu malwaliro nga bafudde COVID, nga mugamba nti mwe eno mulina obusobozi obw'okujjanjaba Lumbuye COVID bw'abazze naye. Yo baba n'abantu basomera ki? Bino ebintu naffe banamboza abatasoma nnyo tubimanyi. Nebaza ne University ya Commonwealth eyampa obwa dokita. Kubanga mwasomera ki? Kati gwe simanyani oli emu. Gwe bawo obwa minisita olw'okulera mu woozi. Bino ebintu wabisomye ngenda kubiteeka ku YouTube channel yange. Etteeka lyonna ngenda liteekayo. Mbasaba musubscribing kweyo channel. Sijikoze kufuna sente. Njikoze kufuna a bigger platform okwogera gye muli. Sente bwe zinajja si kibi kubanga waliwo n'abavubuka abanyamba okuyimirizaawo emirimu egyo. Nalibadde mbasomera bino byonna ne tuli data bagambye ebintu bingi nasoose kubagamba ku byono simanyi ofono mpondo ayanukula Ssaabasajja oyo tujja munogera eddagala wano emukono mumutulekere naye n'okwogera ku nsonga ya Lumbuye bw'olivaayo kiri kye nagambye enkoko yo eggunju we liba ligitwala osooka goba gunju nayo n'ogigamba nti nawe lekerawo okuliira ewala. Lumbuye we tunaakulwanirira n'ovaayo tujja kugamba lekerawo okwewandiisa ebintu ku Ssaabasajja wadde Abaganda bakunyiigira balekamu kubanga abantu bangi baali batukwese kati tumanyi embeera ya Kabaka waffe naye ne bw'oba ng'oyogedde ekintu ekyo okyogera mu ngeri etaleetawo kuweebuula. Tewali nsonga lwaki Katikkiro omugambako ne n'okozesa ebigambo ebisukkiridde omuntu byayogera nga yeemulugunya.
ojja gamba ojja kudda ku mukutu ogambe nja kutta Nambooze nga tosina busobozi bunzita naye owa abalabe bange abatuufu omukisa okujja banzite bagambe nti Lumbuye simanyi ne Kojja Omusiru be babadde wali be bayogedde era ndowooza be bassa omuntu ng'ate mu butuufu temunanzita. So ebyo byonna tulina okubibayigiriza naye tetusobola kubikulangiriza ng'oli mu kkomera Omuganda takola atyo butwalira ddala ng'ataliiko babo nga lwaki bakutwalira ddala. Tulina engeri ey'okubonereza okugambako n'okuwabula ku bikyamu by'obadde okola. Naye ebintu ebikwata kulwanirira eggwanga lyaffe ku kwogera ku babbi ku kwogera ku bantu abanyaze ettaka ku kwogera ku bantu abatafuddeyo ku bulamu bw'Abannayuganda ebyo buli Munnayuganda ng'olina w'oyogerera naye n'otabyogera nkukolimidde. Nze kikoze bulungi nemba nga nze omu ku bavictimu ba Lumbuye. Sizze wano kumuwolereza naye mmanyi basobola okutandikira ku Lumbuye ffenna gwe twakyawa enkya ne tusanga nga baleese balala kubanga tujja tuba tubawadde ekyokujuliza nti gundi tetwamuleeta ekirala tetusobola kuba nduulu ng'ogamba nti Lumbuye omuleeta n'abalala 9 naye nga tebba 9 toboogera. Nsobola okudda kuno nzine ng'omu ku 9 ajja ne Lumbuye simanyi mu mwana wa mwannyinaze. Abantu baffe baatambula dda ne bagenda mu mawanga ago okunoonya ekyokukola okunoonya akasente kubanga wano e Kampala tewali mirimu. Mubakyaye lwakuba nti balema kwekuŋŋaanya genda mu nsiko okuggyako gavumenti. Nze era ngenda ne ŋŋamba abo abali ebuwalabu ababonaabona nti lwaki temujja ne tukomawo ekintu kino ne tukimaliriza. Munaabonaabonera ebuwalabu munaakomawa. Gunsinze nnyo Ssaabasajja kubanga nze sinze namula Obuganda Ssaabasajja yabulamula. Kakati nsobola okuba njogedde ebigambo n'endabika ng'alamula. Gunsinze Omutanda nze siramula. Njogedde ensonga zino nga njagala nnyo ensi yange Buganda, nga njagala nnyo eggwanga lyange Uganda, njagala nnyo ekintu kye bayita justice. Nti omuntu ne bw'aba anzitidde muntu mba njagala bamuwozese ng'amateeka bwe galagira. Ssaabasajja Kabaka awangaale Katonda abampere nnyo omukisa. Stay safe. Stay safe. Stay safe.